Mu kitundu ekyokusatu ekya Love Story ya Sister twakomye azudde nti alina olubuto naye nga bw'agattagatta ebibalo bye biriwo abaana ab'obulenzi babiri ng'ali stuck. Nkwaniriza mu kitundu ekyokuna erinnya eryange nze Sozi mu ku channel eno tubeera mu Love Stories. Bulamu bw'abantu obw'omukwano bwe bazze bayitamu, gye bazaaliddwa, gye bakulidde, bye basisinkanye, bwe bibazoganyiza, bwe babizoganyiza ne we bali olwaleero. Ekigendererwa kya kulabula amakubo ge baayitamu nga ga mutawaana ogeewale, okubuusa ago ge baayitamu ne gabakolera ofune omukisa nga babigabanako naawe. Omusiru ayigira ku nsobi zeye, omugezi ayigira ku nsobi z'abalala. Alaba omuntu ng'akoze ekintu n'agamba kimukubye awo sijja yitawo. Nayogedde ku omutawaana oguli mu kubeera too comfortable mu relationship. Waliwo eyaze mu inbox n'angamba Sozi, bw'oyogedde ku kubeera too comfortable mu relationship wayogedde ku side y'abakyala bokka, so it looked like abakyala ffe tulagajjalira relationships zaffe okutuuka okutuva mu ngalo. Ne mugamba sweetheart, weerabidde bwe nabadde mpunzika na pre-salinze we tulaga abaana ab'obulenzi oba ffe abaami waliwo tubeera too comfortable mu relationship. Kakati ogera n'osanga eŋŋombo ze tulina naye kakati bw'oba ne budget eya campaign n'okuba campaign laale ku laale akalulu ne kaggwa ng'olidde akalulu, kati campaign oba okyakubaza ki? That is one. Two, so zimo bw'ogenda mu nnyanja okuvuba n'osuulayo akatimba obeera otaddeko buhuku oba otaddeko obusiriŋŋanyi oba otaddeko obunyeebwa otega ebyennyanja bijje birye obuntu buno bw'otadde katimba osobole okubiroba. Kakati ate ekyennyanja bwe mala okukijja muli ne nkiteeka mu lyato ate ntandika okukiriikiriza, ndiikiriza kyaki nga mu ssaawa eziddako kigenda kuliibwa. Ne ngamba wait a minute, are you trying to tell us that our sisters byannyanja? Dembelio Properties and Associates abagamba nti balina ka promotion aka estate y'ekiwawu zibadde ku milioni 15 plots zasookuka ku milioni 10, 5 ku 10 nga kyapa, 5 ku 10 nga kyapa, emilioni 10 zokka Kiwawu ku luguudo lw'Emityana. Ku screen number oziraba, kolagana oba yogerezaganya ne Madam Nancha Beatrice owa Dembelio Properties and Associates mu kutuledirwa y'omwaka gugweko nga akakisa kano kakozesezza okufuna plot ku milioni 10 ate nga zibadde ku milioni 15. Massy Quality Beddings abasangibwa Nansana ku masitowa opposite stage ey'Ekyebando. Quality Beddings mutindo mwebyo by'omu kisenge, bed cover, duvet, masuuka, blankets, pillowcases, pillows ennyini, mosquito nets ez'omulembe ng'ensiri otuuka n'okulowooza nti mu nju zaasenguka nga wano tosobola ku accessinga akasiri n'akamu mu katimba ak'ensiri. Eby'omulembe ojja kubanga obisanga ku screen. Olaba ennamba za Madam Massy, yogerezeganya naye abe ng'akuweereza ebifaananyi ku ebyo by'alina, ky'osiimye bakikutikire bakikutuusizaawo woli osasule ng'ekintu kyo kikutuuseeko. Be bannaffe aba Massy Quality Beddings Nansana ku masitowa opposite stage ey'Ekibando nga wakava ku Shell petrol station. Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls mu furniture malidadi birye ebitebe ebyalagirwa ebyalakiza leo twala entebe ku buko nibabula okugamba nti owaayi otusonyiwe obadde ononye nakato lwaki tokkiriza ne tukuteerako ne babirye ng'otutte ntebe ne bagamba nti bannanga ate ono omuko musufu. Kale tugamba nti furniture w'omulembe ojja musanga mu bannaffe aba Aisha Najemba Furniture Mart. Ku screen nga bw'olaba yogerezagana ne Madam Aisha akuweereza ebifaananyi, sasula, osobola osasula ku kibanja mpola ate bumala okusasula ekintu kyo mu promotion eno eggalawo omwaka 2024 ojja kubanga omala okusasula ekibajja ekyo ne bakitambuza paka w'okyagala ku bwereere. Abaana ab'obuwala b'olizaala biribeera bya nnyanja ebiteekeddwa okuba nga bikolebwako kaweefube okukakasa nti bituuka ku ddobo. Bwe bimala okutuuka ku ddobo ne bijjibwako ne biteekebwa mu lyato
oba mu kisero biba tebikyalabirirwa kuba bigenda kuliibwa. Abaami oba abaana ab'obulenzi tutuuka tutya okubeera too comfortable mu relationship ne mu marriages zaffe. Waliwo ebintu byewakolanga ng'omwana w'obuwala omukwana ka time obusimu obwo, okumugulira obulabo, okumulabirira okwo, okumufaako okwo wakukolanga. Wafangayo nnyo ku ngeri gy'alabika n'okakasa nti ekiziga aba akirina, obwala nga buli kyekyo, kati wamugjayo n'ojja n'omutuuza mu nju yo. Kati kyekyennyanja kyoyita ekyennyanja kati mbu wakikwata n'okiteeka mu nju. Ne twagala okutegeeza nti ekyennyanja kino kyawukana ku kyennyanja kiriibwa omulundi gumu ne kiggwaawo. Kino kyakuliibwa obulamu bwo bwonna ng'oli mulamu nga nakyo kiramu. Abange tolabanga kino kyakuliikiriza. Tukitwale nti abaana ab'obuwala ente zetwagala okutuwa amata, bwe twagala zituwa amata oyagala zikuwe kyenkanawa. Ekibuzo ne kijja nti oba otaddemu kyenkanawa, ente ejja kuweebwa ebiwata, ojja kugiyitira veti akakase nti nno bwekuba ku deworming bwabe befunye ekirwadde ejjanjabwa, enywa amazzi, etwalibwa ku ttale, esula awayonjo. Eyo yente gye tugamba ezimu nnaku zino tumanyi noziwa omuziki, tuziteerako omukiri oguli soft ne ziwuliriza omukiri obuyimba obuli soft ne ziba nga ziwumula bulungi, zirelaxinze bulungi, ne zituwa amata. Okwo kwonna kuliikiriza nti eno kakasa nti egenda kutuwa amata ge twetaaga. Wafuuka comfortable nnyo okulowooza nti kati omukazi takyetaaga kubanga agenda mu saluuni akole ku luviiri. Naye eyo nsobi musajja gwe, oli comfortable nnyo okubanga watuuka okulowooza nti mukazi wo ne bw'ataba na lugoye lwa Krismasi. Oli comfortable nnyo ekisussa. Bwe ngamba comfortable nnyo ekiteetaagisa kyentegeeza, oli comfortable ekiteetaagisa bw'oba watuuka okulowooza nti kati mukyala wo bwe wamuwasa teyeetaaga kugenda kukyalirako bazadde be, abatwalire ku kiro ya sukaali, agende mu kuziika, agendeko ku mbaga. Newankubadde bagamba nti omuntu kyanaavanga aleka bazadde be tekitegeeza nti bali baafa. Once in a while mu ngeri enteeketeeke aba alina okugenda n'abalambulako, ate n'abalambula ng'alina akabonero akalaga nti yafumbirwa nti aliko omuntu alabirira, nga bamulaba bw'alabika, bw'ayambadde n'engeri gy'azzeemu. Oli comfortable nnyo ekiteetaagisa okulowooza nti mukazi wo bwamufunyisa olubuto wateekeddwa okuvaayo omuntu omulala gy'amulabirira olubuto olwo, ng'amutwala Continental, ng'amukomyawo, ng'ategeka okuzaala balizaalirawa, balizaala batya, balikozesa biki. Oli comfortable nnyo okulowooza nti omwana w'abandi wamuwasa n'omuteeka mu nnyumba, kakati ebya rent buli omu avunaanyizibwa, ate nga yasinga obuvunaanyizibwa. Weewuunya bwewuunya ng'omwana w'obuwala yatidde okuswala n'asasula rent. Oli comfortable nnyo ekiteetaagisa mu relationship, mu marriage, bw'olowooza nti famire yo mulala yajja okujja agiriise. Simanyi oba wategeeza Katonda nti agenda kasuka emmaana okuva mu ggulu ejje ng'etonnya ku mulyango gwe munnaffe musobole okulya nga gwa otambula bbira mupango, ofulumanga mubbi, obula bubuzza ati ng'alina shiriki n'obula. Oli comfortable nnyo okulowooza nti abaana bo wakola gwa kuwakisa mukazi abazaale, naye ebyokwambala, ebyobujjanjabi, byo kabaana Katonda yalabirira. Katonda yalabirira naye si yalina amalwaliro. Amalwaliro era galimu bantu be yateekamu nga balina ebisuubirwa, naffe tulina ebisuubirwamu. Wessebo oli comfortable nnyo okulowooza nti mukyalawo kati ekyokumutwala out tekikyetaagisa. Njogera ku mutawaana oguli mu kubeera comfortable ennyo oba comfortable ekiteetaagisa n'otuuka nga gwe wabimanyiira. Omukazi okufumba mmere yagifumbye, ekyo kya bulijjo, ekyokumwebaza olwo kyo ky'ekyamaanyi. Bwe mufumbya nti wabale kufumba olwo ne kiba ki? That is being too comfortable. Kati bino bye batwemulugunyizaako ba sweetie, but men take us for granted. Why do you take me for granted? So you think that I am not supposed to know where you're going because you're a man? That is being too comfortable.
wali toyinza bikola biri ebiseera nga okyamukwana kubanga ekyewunyisa tewalinga naye mu nnyumba y'emu yalinga mu bazadde be oba yalinga mu kazigoke oba mu hostel nga naawe oli mu kazigoko naye ng'omugamba n'enteekateeka za wiiki obula kumuapdatinga ssaawa ng'olinga akola time check saa ziri 6 bebi njala kutegeeza nti nkubidde kugamba nti 1 oli bulungi 2 programu yange eraga nti genda ku airport nagwe no peakinga ezo zonna updates wazimuwa naye kati olwokuba wamuteeka mu nnyumba wabeera comfortable nnyo ng'olaba ekyokumutegeeza tekyetaagisa biri ebibuuzo obijjira nagenze na buliri nagenze na sefuli oba n'amasigiri gasinze muyina mwamulese mu bbuutu bwe twali tumujjaali okumulifiiringa mwamulese mu bbuutu mulyoke munkubire nga mumbuzaako emirembe mumbuuza wa gyendi. That is being too comfortable. Nabagambye nti okubeera too comfortable, okubeera comfortable ekiteetaagisa owunziko taking muno for granted, owunzika tofaayo, owunzika tolumirirwa, owunzika toli wa buvunaanyizibwa. Weekebere bino si byakubuuza ani ali too comfortable of the two. Kitera okutulya ffenna. Waliwo engeri gye kitandikamu, va mu kugamba nti omukyala yakireeta, va mu kugamba nti omwami yakireeta. Too comfortable. N'obuuza omukyala nti obufumbo bumazeemu emyaka emeka, nti 7. Omusajja yakakugulira ebirabo bimeka. Bw'obanga mu myaka 7 tubala, oba wagenda mu saluuni emirundi 10, omwami ku 10 yakakusponsoringa kyenkanawo genda mu saluuni. Omukyala n'agamba, what are you talking about? Like, what's that? Nti Christmas time zonna zogenzeeko ewammwe, omusajja yakafunding emirundi emeka. Nti nze ngende ewaffe ne mbagamba nti omwami yabagulidde nga ntya kuswala ng'enkoko, essukaali n'emigaati byonna nze mbiguze. Ne mbagamba omuko yabawadde, ate omusajja ogulaba mu butaswala mu binnyo by'abafu n'enkomawo awaka nga bampadde enkoko ne mugamba nti maama akuwadde enkoko yiyo, n'agamba beebale. N'alinda alye bulungi ekisambi kye n'enkoko nkulu bagimuwe. Embwezo sinze nkyogera, oli olwabikuganya agamba soze embwezo batabani ba Farao. Lwaki oli yafuuka very comfortable, too comfortable ekiteetaagisa. Lwaki tonzikiriza n'enkutwala mu love story ya sister kitundu kigenda kubeera kyakuna erinnya lyange nze Sozimo. Thank you so much for watching. Covid yakumyakumyawo abantu awo nga nze ngenda ntunula vanira bwentyo kumbe nga nfuna olubuto bantu bange. Ndowooza olubuto tata w'omwana amanyi omutukufu. Ngate nze mumanyi simumanyi nga mbeera waawo muvanira wange bandi awo. Sister wange najja ne wasenga wange okundako yajja okundako kuba nali mulwadde nansuubiza okujja natasobola. So awo baataatamuko ku mmotoka n'angamba omanyi ngenda kujja nkulabeko bwe yajja. Naye gundi olinga ali olubuto. Namugamba olimba. Oyo sister wange n'angamba naye before nga sister wange oyo tanangamba nti omanyi gundi olabika oli lubuto. Nali nnyina gwe nali ndi mu kusiba enviiri. Waliwo supermarket awe nali ndi mu kusiba enviiri. Mu kusiba enviiri naye kamunguluze nga nzijira nga nkuba nga ntandika okuwulira ebintu nga ndaba buli kyenkola kitambula kikutamye nga sibitegeera. Ngamba bannange kati mbadde kinze nga simanyi n'engamba oba ndi mulwadde. Mpulira seewulira nti ndi mulwadde naye nga mpulira akawewo, mpulira buli kimu naye nga nze simanyi. So nenkubira gayi waffe ndakozesa tti nengamba tti okimanyi nti ndabika ndi mulwadde ko yo kakasa onzeye. Nangamba tali ayina ewaffe nga yatambulamu. Tuli muno mu Covid kuba yasigala nga akola. Nanga newe naakomawo ojja kujja tukole ki tulabe. Kati ne jjukira nina ate boyi omulala gwembeera naye gwensinkana. Naye nga ye namusinkanako omulundi gwali gumu gwe twasooka okubeera naye. Kale tebyali bya bulungi kuba nali saagala nga nina gwe njagala ye nga sinatandika mwagala. Nendowooza oba
nenzirawo nga sibitegeera bulungi. So ono n'akomawo n'ankubira nenziruka ewaka kubanga tebyali mbu ogenda kusaba busabi bakukkiriza oba olina kubabaza nga beefudde bonna balina bye bakola gwe n'odduka n'oyitamu. Nengenda nentuuka namusanga aguze ka pregnant test nenkola n'aŋŋamba omanyi njagala kati kususuwo. Nze nga sibimanyi banange nali sibitegeera. Nga nange muwa susu ng'akozesanga akantu kagenda mu bubiri naye nze nga simanyi. Naye namugamba naye nze olowooza lubeeramu nkoze nte wakolowooza nzirayo. Ate jjukira nga tubeera ku kyalo kyekimu tasobola kukwekaawo era biba bijja mmanyika era nga bamanyi nti egayi gwe nali mbeerako naye era nga bamanyi yooyo nga bamanyi mbu ye yatwala n'akagooti kange kubanga batebandabangako na mulenzi yenna. Nze nabeerangawo naye nga akola ebintu eyo emabega eyo bye batamanyi naye nga nze mbalaga nze ndi mulungi nnyo ebasajja mbitiira ddala. So anti wange baamugambako ko olunaku lumu oyo muwala we alina omulenzi gw'abeera naye ku kisaawe. So lwalwera wenna senga yali taliiwo saasula waka nasula n'oyo gaayi senga n'abitegeera n'ankuba embooko bannange. Yabitegeera n'abimbuuza nembyewakana naye ng'ekituufu abimanyi. Ate walingawo abasajja abasirikale n'abavubuka abalala nga bankwana ate nga nze sibaagala. Omusirikale omu n'atandika nga otulinnyanga amanda nga buli kyenkola alina obyoloopa nga buli kyenkola ambeeramu nnyo bannange. So nga sirina we neegaanira nga n'obukakafu abuyina bulungi nnyo. Nansabula naye bwe yansabula yabanga ngambye nti bannange yongerera ddala oyagala omuntu. Banaye nayagala omwana oli nze ng'ekiro tuba twebase mumanyi okufuluma ennyumba nga nze nfuluma ennyumba nempita mu garagi nendeka eggaragi nga liggudde nenziruka. Olunaku lumu nali nkomawo luno nafulumya ekiro mba nkomawo nga anti wange naye afuluma agenda emmanju mwekanga naye nga nfulumira eno kuki sifulumira mu luguudo mwennyini nga bajja kundaba abantu. Jjukira bawabeerangawo kafyu nga basirikale tebeebaka nga bajja kundaba bandoope. So nga nyina kubuuka ttooyi nengwa munda nembanga ava mu ttooyi naŋŋamba ovaawo koze nva mmanja oluto lunnuma tunenduyitako banalina kankana nagamba olwala lumpisizzaako nga yankubako dda kwanze embooko gye nasooka ofuna eya anti wange ye yasookera ye yasembayo bannange nembeerawo. So ndowooza ebyo byonna nabikolanga nga olubuto mweruli nze simanyi. Ng'akomawo ngamba ogenda kujja ewaka tukebere olubuto neŋŋenda. Bwe nagendayo n'akebera olubuto kituufu nze nga simanyi naye nga mweruli engeri gye namugamba nti bwe lubeeramu siina kye ŋŋenda kuzzaako siddayo ewaka. Mukundowooza naye mu kugamba ndowooza nzireyo ewaka n'aŋŋamba omanyi teruliimu naye nambuuza lubeeramu tugenda lukolera kikonze simanyi. N'aŋŋamba nga tulugjamu saakuleka na lubuto abe wammwe mbamanyi anti wo mukambwe biki ate ng'ewaka batyawo baali batiirawo ddala ng'abavubuka nga n'abantu obuntu batyawo. Ngenda wa muzeeyi ndeka sirina gye ndaga. Mulamu wange oyo yali w'amasannyalaze ng'agamba ndeka nze wooyo ntyayo kati nga agamba kaye ate bamanyi abasinga nga bo bamanyi nti oyo maama wange oli taata wange empisa gye baali batuyisangamu batwala kyekimu ng'otayinza lowooza nti oli anti wange nabandeka maama wo mutya ne taatawo naye bwe lubeeramu tulugjamu. Ye n'aŋŋamba nti teruliimu. So nga nzireyo ewaka ng'akubira oyo omwana wa anti wange
amugamba omanyi mugenda kujja ne gundi mugende ku bbowa nga twayiga nokima amazzi ekiro fakatwali tukima amazzi nga gatukimira bukimizi nga batwala emmotoka ne baleeta ebidomola byonna ne babiteeka awo ebiggwawo ebityo nga tukima amazzi naye ffe mba naye ne tutandika okukima amazzi ekiro ne tufuna baguyita mu binuko okukimanga amazzi ekiro kyokka kafi yalinga mungi naye nga ffe tubalaga tugenda naye ate nga tebasobola tukwata ne tugenda nga kati ffe tugenda mbu tugenze ku bbowa titugenda ku bbowa nga tuwa ssente nga tuwa bano abatunda amazzi nga batufukira nga batuteera mu bidomola amagule kaffe tuyitawo nga tugenda ew'olulenzi ng'amugamba okimanyi ngenda fuuka mukoddomi owaddala nga beeyita bamukoddomi agamba fuuka biki nze nga simanyi nti era olubuto mwe luli ne ndwala kituufu lwewaka ne bandaba nti ndabika ndi lubuto nga wamanyi nti omwana omuwala either amabeere gagejja abeerako sayini zonna zaakola ne ndwala nze nga ndowooza bamusujja ne banteekako kanula ne mbeeraawo naye nga mpulira embeera teteredde oba omutima gwaŋŋamba gutya nti wano vaawo ne nimbalimba ssenga wange nti ŋŋenda wa jjajja wange jjajja mulwadde senga n'anzikiriza nga neerindako togenda sirina transport ne mugamba senga nina ssente ezigenda okuntwala jjajja mulwadde nga ŋŋenda ewa jjajja wange banaye mba ntuuseeyo nga sayini ziri zennyini zitandika okwejjayo ddala ez'olubuto ntandise okusesema ntandise okuwanda ntandise okweronda nti eno emmere sigyagala ate mpulira njagala kano ate mpulira biki mpulira kino kituufu jjajja wange yali mulwadde naye ndowooza wakyajjaawo ng'emponeraawo ne ŋŋenda bwe natuukayo ne njogera n'oli boyfriend bwe nali nfunyeyo omulala atali Ddi baali bamuyita Ddi nembeera nentandika ng'okwogera ne Ddi nangamba ngenda kuweereza transport gyendabeko nga ŋŋenda wagaye nabeera naye lwatukayo nangamba naye gwe ng'okaluba olubuto konze ndabika nzikuse nnyo oyo Ddi kale naye tabitegeera nnyo ebyaki ebya vanilla tamanyi na muntu ndowooza abeera lubuto bw'abeera tusulayo naye kolo saasesemerayo nali siwanduliddeyo kama yansaasira naye nga nze nga natandika okitegeera nti ndi lubuto wenavaayo namugamba okimanyi nafunye olubuto ngamba nemugamba lulayika ndalufuna omulundi ogwasooka kubanze gwe muvubuka yekka gwe mbadde nnyina gwe wekka era yeggwe banange ngakkiriza nga atandika kundabiriranga wa jjajja wange nga mbeereyo wa jjajja ng'atubeera wa jjajja naye banange ng'annumya omutwe mwanange annumya omutwe kati nno oli ye ttimu ate ye muleseeri ye nga muleseeri obwongo tebwampeerezaako nti mugambe nti gundi ndi lubuto tebwampeereza kati neendowooza obwono kubanga bonna nabeera nabo mu wiiki emu kati eyo wiiki awo saamanya oba nalufuna kwono oba nalufuna kwoli nembeeraawo wajjajja wange naye wano nanumya omutwe obuyambi buli kimu nga kyambirigo ng'amanyi okugamba olusi lwange nembeeramu ebyo kulimu nga ŋŋamba kaŋŋende embeere naye olwo neetutte kyebanfumbirwe simanyi naye ng'oli tabiriiko oba omuntu yali akwagaddeko nga ye akwagala bwagazi naye nga omugamba nti ndi kino nga talina gyakutwala ndowooza ye yali oligaayo naye ng'ate yandaganga njagala eibeeranga awo nendaba nga annumya omutwe sijja kuddayo eri ate wenaddayo obijja babirala bajja ate lowooza olubuto banalufunidde ne wajjajja
ne ngamba kansigalire eddala eno kasenu tebangoba tebanvuma. Tasajja jambuza kimu tata w'omwana gy'aliko nze ye nguma nga nesitula nno netwala mu bufumbo. Ngamba kati ono omusajja jjajja nnumya nnyo omutwe kangende mbeere naye osanga bwe naabeera naye anaatwalanga obuvunaanyizibwa. Nga neetwala namukuba essimu nga mugamba oliwa ndi mu kkubo nzija yanzijako bujja talina budde bwange naye nga ye lwampulira nga yagala abeerako nange nga nkubira naŋŋamba ojangu awo nga ŋŋenda ate munange olulenzi gwe luyise nga ŋŋenda nga nkubira nga olwongera nze namukubira nti nzija. Yakwata ssimu ng'agijjako ŋŋamba kasita nze w'obeera mmanyiiwo nja kujja nga nkwata ka booda awo nga njolekera wa lulenzi maama nnyabo nasangako kufulu nga mukubira nga mubuuza oliwa nga singa ndabako wano waggale baganze nagambye siriiyo kati gwamanyi nemugamba kati ebyo ŋŋamba naŋŋamba nze nagambye ekintu kimu siriiyo kati gwamanyi yali musomesa nkira nga tebakola yaŋŋamba kimu nze gwamanyi nagambye siriiyo gwe nowaliza empaka noweereeta kati gwamanyi nze ŋŋamba eyo booda ekuleese ekuzeeyo ko nze siina nti era transport yanzizaayo. Naŋŋamba anti nga bwe wasobodde okufuna eyakuleese era ojja kufuna akuzzaayo. Naŋŋamba nze wano sivaawo ojja kunsangawo. Naŋŋamba bw'olowooza wabigambo bitono naye kyagamba aba akitegeeza. Mugamba ne naawe lwaki okola ebintu ebyo kale saa zino olaba sikyasula kudda waka oli mu kunneekyangirako nze ne jjajjangobye biki naye nga jjajja tannangobako jasinze nga njagala bwagazi kubeera naye. Naŋŋamba ekintu kimu nze nkugambye siriiwo ate n'olwo olubuto sirabika si lwange nze kati otandise kwogera ebyo biki nentandika omwesibako nno nemwesibirako ddala. Teŋŋamba yenfaaki nga maama we abeera okwo ku kyalo kwabeera naye nga simanyi bulungi waali naye nga lava ekyatusaza mu kabuye yannengezaako yaŋŋamba olaba ekyo ekikubo kigenda wa maama. Naye nkikwata nga waliwo awo ne baganda be beyandagako ng'omu avuga booda endese egenze ngigambye entwale eyo gye yandaga ngende akiri sikombuuze nga bwe nnyina oyita waliwo akazikiza wa booda yagamba nze esola agendayo bajja kunkubirayo obutayimbwa tolaba awo wabi. Banange neŋŋamba kati ŋŋenda kukkirirayo ntya eri kuliko kufulu omuntu tajja teŋŋamba sirina kyakkola kansibe omutima nserengete nzikirire sange ennyumba nzibuuze ŋŋambe maama gundi abeerawa. Mba ntambula bwe nti nsibye omutima mpitemu ako akazikiza booda ke yatidde oyitamu kuba brother be yandagako avuga booda ngakkirira addeyo ewa maama waabwe nga anyimirira ngamba nkutwaleko yalowooza afunye musaabaze. Bamugamba njagala kuntwalako ewantu wati naawulira eddobooza nga egwe muwula nze muwula gundi nti wangi nti olagaba nti nkuba essimu ya Didi agaanye okujja biki nemunnyonnyola awo naŋŋamba ne bannange omwana oyo mwe yasirikira nga ŋŋamba naye ngenda kutwala ewaka maama wakubuuza ani akuleese tobagamba nti nze nkuleese gwe bagambe ofunye booda yekuleese endala. Nyanvuga nga nserengesa nga ntuusaawo ngamba naye waliwo embwa tambula butambuzi gwe embwa tozifaako gwe tambula butambuzi ogenda okonkone ku luggi nga neekuba muddene nga ntuusa wennyinnyini mu luggya yewe ng'asimbula ngaddayo baleme mulaba nga ngenda nga nkonkona ewa Nazaala
Ndewa Nazaala nga nkonkona nga babuuza ani, mbagamba nze, bawulira eddoboozi lyaki lya mukazi, bagamba gwani, konze temumanyi, mbadde njagalako ku gundi ku ddi, kale oli taliiwo, konze kaale naye maama mbadde nkwagalamuko, nze bikakalukalu. Ng'agamba abaana balamu bange mugguleewo, nga bakwata ekkubo nga baggulawo, nga banjalira omukeeka mu ddiiro nga ntuula. Omukazi yandaba yeesika n'agamba, nnyabo mukadde ng'olinga ali olubuto. Namukubako limu nensooka nsirika, n'aŋŋamba nga ndaba nga ali olubuto, n'asooka nsomera awo batabani. Temugamba nedda lwagundi, aga bannange kati aliwa, konza nti anneekwese. Akwekwese? Mukazi oli mukambwe n'agamba akwekwese? Omwana w'abandi ye muto kyokka yeekwese, kati nze bwe bajja wano ne bankwata. Nemugamba waffe wala tebamanyi wendi. Bannange nga wentyo nga sifunirawo omukisa agenda okundabirira. Ng'omukyala ngamba kale olina gy'ogenda, konze nedda era mbadde nzijiridde ye naye anneekwese. Nga mbuuza abimanyi nti oli lubuto, nga mugamba yes of course akimanyi nti ndi lubuto naye yanneekwese ate tayagala kundabirira. Ngamba kale weebake enkya ajja kundaba. Ng'amuteerako message ng'omulenzi enkeera agaana okujja ewa nnyina. Nga nnyina yeesitula ng'akeera 12 ng'amunoonya gye babeera gye basula, ng'amunoonya ng'amugamba ayitawo wano. Nga bajja yansanga ndi awo nze nkyebase n'olubuto lwange naye ng'olubuto ekitufu luggulu nga luyiseemu terwalabika nnyo, naye nga engoye bwe nali nnyambala ekitufu nga bulaga nti ddala olubuto, kuba saali nina ngoye zino za maternity nti nno oli omukyala ali lubuto agenda kwambalako ku maternity. Nasigala nga nnyambala zino engoye zange eza bulijjo nyimpi, buketekete buli awo, bugoyegoye bwonna nga mbomanyi nti kati bwebwo obugoye bwaffe nga kennyambala kakugwako konna konna nkajjayo sheepu y'ekintu kyonna. Mukyala oyo nga ankeberako nga ngamba lutono luli myezi nga3 naye nga neggaye tetubeerangako na mirundi gyo. Bannange nembeeraawo bambi omukyala oyo n'andabirira n'aŋŋamba kaale naye ng'olutalo lwandwaza banaye nga ndwala nga binsimba ndowooza nga lwagala oba kuvaamu. Nga mbeerawo omukyala nga ŋŋamba ŋŋenda kukulabirira. Amugamba kaale maama, nga naye nina okuddayokko neeteko ku ngoye. Ngambuuza oyo yaggulirayokko ku ngoye z'olubuto, konze nedda ezange naye nga ŋŋenda leeta kimpale teeteeyi ng'oyambala akateeteeyi n'okasibirako leesu. Nembeerayo bannange naye nga bannange kulima sibitegeera, sibyagala, maze ebbanga sibikola. Banaye nga byakulima kubeerayo ng'ate ndi munafu. Ndowooza kimu kwebaka nze nga ne bwe mba mpaata mmere totuntwala n'ensumagirira awo mu bikuta, banaye nalina obunafu buli sibulabangako. Naye nga lwayinza okuba ng'awulira akwagala ng'ajja kugamba n'agamba leero ogenda kujja keewange onjolezeeko ku ngoye. Kyokka omuntu nange abaana abawala Mukama atusaasire. Omuntu atakulabirira tagula wadde kantu wa nnyina yagaana anti waliwo ow'olubuto. Kyokka wawulira ng'akwagala ng'ajja kugamba omanyi ogenda kujjako ewaka. Ng'era neekuba mudde naye nga ŋŋenda natuuka bambi Nazaala ndowooza nga biraba tebijja ttambula nga waabyagala. N'amugamba ogenda kukwata mukazi wo omutwale. Kyokka nga naye gy'asula yasinga bapangisa kaluumu nga bwe baakomawo mu COVID ne bapangisa luumu
kamwe basula nga mubeeramu abavubuka basatu. Kati nga tasobola kuntwalayo mulimu abavubuka basatu nga bo wali eringa oba lodge yaabwe kaba baleetamu bulesi bakyala batemeza mbutemeza okategeera nange nga Nazaala agamba nga mugamba teyagamba nze kagamba mutabani we ng'agambako ne banno bawalabe hanze ngenda gamba gundi atwale mukazi we bannange ng'oli nga wakusanga nga bano bali bweru hanze Sezaala gyali naye nga tabeera na mukazi we kati nga nsula mu kisenge kyekimu ne Nazaala naye ng'ayinza okusanga nga gwe baseekaawo ku buliri oba aleese essimu ye gikyajinga nga bali oba nga balina babagenze mu nnimiro gwe n'osigalawo n'akusangiriza ng'agenda kutundula vanira mu nnyumba ya nnyina bale twatundulira ku buliri bwa mama we naye nga mama we atuulawo ku buliri awo wensula alaga ntojasula mu ddiiro yasula eno mu kisenge ate ekisenge ky'abaana kitono jange osulya eddala eno nga nswala ne Nazaala naye nga nange n'abawala kirala nga tutundula vanira we tutyo nga kyokka nga bwemba kati n'atandika nga takyangamba kugenda wuwe nga tugenda mutundulirako mu nnyumba awo oba nga azaawo ntandika nga okwogera nga mpolampola ng'agenda akimanyiira mpolampola nga lwolutu lwaffe lukula tugenda nga ffenna mu ddwaliro nnyina namuteekangako akazito amugamba gw'omanyi watikka omwana w'abandi olubuto olina omumufaako natandika otwalanga obuvunaanyizibwa bannange naye nga mulowooza oli nkyamuwuliza simuwuliza netubeera naye nga wetuba nga bano tuyinza oba nga tumaze ofumba ekiro nangamba sooka ojje nga tulina mu kiyungu netwogera netwogera byetwogedde nga Vanira agenda kuggwera awo mu kiyungu naye mumbuuze mutya kuyimirira Vanira ajja kuggwerako awo mu kiyungu oba obadde okola ki bino ogenda naabako ekiro bugumu wuli ali kukubye ng'aŋŋamba naaba eddagala kati awo ekiro ng'olina onaaba amazzi amakalu ate oluusi nga bano baba bagenze nga wajja eno ng'ajja kunkuuma eyo Vanira nga tulina omukolera eyo nange twakola Vanira ne tumukolerako ne mu kibira mumanyi mu kibira nga mulimu kalitunsi n'ebiddo nga mulimu simanya kamyu naye ng'ekyo kibira kirimu enkima ng'ate n'amazzi mangi nga mulimu amazzi antuba nga tunoonya yaŋŋamba mperekeraako tunoneka kasooli njaalya ku kasooli aŋŋamba omanyi okwokya kasooli koze nze simanyi kwokya kasooli naŋŋamba mperekeraako ne muwerekera twatundulire ng'ebbalibbali mbonna mazzi bannange ne tutundulira eyo Vanira ng'enkima zitulaba naye mukama Vanira wa kisiru bannange tubeera eyo obuto nzirayoko mu ddwaliro nga baŋŋamba ogendagendako mu sikaani bakebera olwo olubuto ndabika lulina ekizibuzibwawo ndaddayo jjukira bwavu twali ffenna addayo bulungi nnyo ng'anoonya ssente za sikaani nga tugenda mu sikaani naye nagenda ne Nazaala tuuka mu sikaani nga sikaani ekatutema twali mu Desemba 2021 nga sikaani ekatutema nga yetugamba omukyala ono agenda kuzaala mu Gwokubiri twali mu January tuvuddemu January 2021 agamba agenda zaala mu Gwakubiri ayinza ozaalamu 25 26 oba 24 mubeere awo nga mwetegese maama omusajja olwaddayo yasoma ebintu bya sikaani omusajja yatabuka katankube n'agamba olw'olubuto si lwange nze detisi zembala zikyabulayo nze luno si lwange maama omukazi yansiba olubuto nze luno olubuto si lwange nze manyi akyabulirayo ddala emyezi ng'esatu
myezi 3 kinene nnyo emyezi 2 nze olwange lwembala. Nyazaala namugamba ne sikaani olumu zimanyi okuwuuba nazo ziyinza okugamba dates naye nga nazo ziwuubye banaye nemponerawo. Nazaala nampolereza naye ng'amanyi okuŋŋaana naye oluto kituufu lwaffe onze maama nkubulira oluto lwaffe lwammwe banaye ngamba kakasa naye omusajja yali obuuka okuva olwo musajja teyaddamu kunnyega nembeerawo. Kirungi yali yampa ssente nga yakwata emitwalo 27 n'agimpa n'angamba zijja kuyamba mu kuzaala. Ezo zo nga yazimpa nga ne nnyina tamanyi n'angamba naye yali akwadde ku ssente z'okuzaala onze yampaayoko ku ssente nga tetunagenda mu sikaani yagula buli kyetaagisa eky'omwana ate nga nange najja nga ngula ebintu bannange nga mponeraawo akasente nga nkayina. Omusajja n'atabuka n'akyawa nnyina n'agamba gw'olemeza wano omukazi oyo nze olwo olutosi lwange. Maama namugamba kati mugoberewa nze mukazi namugamba nze ondaba gwe maama gwe taata kati simanyi mutabani wo wange oba nze simanyi gye nzira gwe maama gwe taata. N'agamba kati omukazi mugobe mutwalewa mukazi mugobe mutwale bufe abaana baffe tebabula biki nange. Omusajja agamba kati ogamba ogenda zaala omwana ng'abulako emyezi 3 oba ogenda zaala omwana ng'abulako emyezi 2 kale muzaale tulewonde tunamubikka. Bannange nze manyi owange womuzaala mba nyina mubikka baba balina mubikka niwe omuzaala nga yeetuuse taba wange ate nga agamba kati omulowooza tegatandika kunnuma nga nagwo gannuma kituufu olubuto omukazi lumuluma. Mukazi Nazaala ntwalako awo mu ddwaliro mu kiriniki nga abulayo wiiki ng'emu okuzaala konze wange. Awo nga ntandika okutegeera nga mbwekitwalika olubuto lwatti nga ntandika okuddamu amagezi. Omusajja atabuka tugira n'olisiti asaba kuddamu mukubira ssimu okuva inavaayo tampuliza simuwuliza twayogerako kawo nga naakavaayo naye nga ebiseera ebisinga mbeera nnyo noono ddi kati ate nga mbasaagala ono amanye n'olisaagala amanye so eri nenzijjayo lo nensigaza lo yeeno ate nga yalina akasente osinga ono. Naye bannange obusiru nga nno bwe nti obwentubeeramu obusiru bwange antuuka kuzaala baamukubira ekiro oluto lwannuma nenguma nembeerawo naguma nembeerawo oluto lwange ne lunnuma kiro kiramba ne lunnuma paka ku ssaawa 11 awulira nfa ne mbazuukusa. Mukazi n'apapala n'agamba kati nno mugende muyite gundi ng'essimu ezikubako eyooli nga yali ebaddeko omuliro okebangako omuliro nga bagamba kati nno tulina tambulawo tugende gy'ali bamunoonye afune booda antwale mu ddwaliro. Abwentyo bannange nga tugenda olwantuusa wati mu ddwaliro nandekayo kuba mama we yali agenda kujja luvannyuma. Olwantuusa mu ddwaliro ne bankira ne baŋŋamba oluto lunnuma omusajja akwata booda n'atambula nandekayo mu ddwaliro. Kirungi nalina ssente ne antambula nandekayo mu ddwaliro nembeerayo ne lunnuma bandi awo kusaawa nga 2 nga nnyina ajja aga gundi yagenze tiyagamba na nnyina nti nno omukazi muleseyo mu ddwaliro yandekayo. Nnyina bwe yamaliriza byamaliriza alowooza ono gye tuli babiri kumbe n'eriko nzekka kyanaja neŋŋamba gundi yaliwa konze yagenze dda bwe yandeese n'akumawo n'agamba nti akunonye titannannyega okuba ku ssimu ye nga yali ebaddeko nga yagiggyeeko. Akyala olubuto lwannuma tuuka okuzaala ng'omwana tajja tuuka okuzaala omwana tavaayo. Sawo n'agamba kati nno tukuwaddemu essaawa bwegaana tugenda kukulongoosa naye nga ssente zo zinaamala ez'okulongoosa. Emitwalo 27 kwe kuli transport kwe kuli okulya naawe bye watwagulaagulako awo simanyi amabaafu simanya biki nga zo zikyawera. Ngamba mukama n'ekisosi kyagala nkeera nga buziba nga bukya nkeera omusawo nga gasaawa bweziti bw'otazizaaliramu ogenda ku kiso okitegedde ti banno bajja bazaala we bagenda bajja bazaala gwe bagenda gwe tozaala ate ng'oluto lwatuuse
n'ojja natuuka okuzaala ng'omwana yakooye biki ngamba bannange akaana kange Mukama n'ansaasira erunuma nengenda olwo lwannuma nga n'omusawo yanneesonyiye naye lwannuma nga bwe mbulidinga bwe nziza balansi omusawo naye yanneetamiddwa bannange nange nga namwetamiddwa nkebera binnuma omwana tavaayo mpulira bintamye nga neekyaye ng'omusawo ajambuuza kati oli biki nga musirise busirisi nga mutunuulira bwe nti awoze simanyi wafuuse kasiru nga nze sikyayogera bikimu kyantamye ng'otolunuma nga bukimu bannange ng'otolunuma kazi bazaala bwe bagenda ntandise owulira obusungu bantaddemu n'ak'okunnongoosa ntidde nzenna kamanga n'omusawo aneesonyiwa bw'ate anti nange mmweragiddeko naye ne yeeraga nga bajja okebera ku balwadde nze tankoonako yanneesonyiye nange simunyega tanyega bandyawo ekino ne kijja omulundi gumu ne kinnuma ne ŋŋamba Nazaala nno omwana alabika ajja natuuka okuyita musawo nze omwana wange bamubaka bubasi angenda kumuzaala Mukama n'ansaasira nenzira okuzaala omwana yajja anfaanana ng'alina enviiri oyinza okugamba mu China ng'enviiri zigwira ddala bwe ziti mu kyenyi n'asooka amwetayirirawo Nazaala n'amukebera n'abakubira mbu munaye tuzadde simu y'omwami nga kweri abantu balala bamugamba nti muzadde mwana mulenzi nazzaako essimu mama we n'amukubira n'amugamba tuzadde muzadde mwana ki nti mwana mulenzi tikaale kyokka kye yayogera nze nange nakwata akasimu nagera Nazaala agenze okunnoonyezaako okulya nenkubira oli nemugamba naye nzadde aŋŋamba kirungi n'oli yaŋŋamba kimu kirungi naye nebintabukako nembeerayo netuvaayo mu ddwaliro nange omwana wange nemwetuumirawo erinnya nali mpulira kuba okusinziira gye twali tuyise tujja tubeerawo omusajja teyasitulako ku mwana wange wadde mutunulako abula ebifaananyi nyina byateekanga ku sitasize kuki byakomanga okulaba ku mwana wange netubeerawo mwana ntuwezezza omwezi gumu myezi 2 myezi 3 omusajja nga ŋŋamba ndowooza kati oli waddembe okudda ewammwe kyewali oyagala tekiwedde dda ewammwe omuganzira ewaffe enzirewa ŋŋamba dda ewammwe ate wano wammwe wano si wammwe naye nga Nazaala yamuwa erinnya naye nga bagamba omwana ng'alinga Omuchina simanyi omwana wamuzaala mu bano Abachina abakola enguudo biki olw'enviiri ffe zino enviiri awaffe teziriiyo biki omwana nga nfaanana naye yagenda ng'akyuka nga talina wadde n'akantu n'akamu kaabafaananako nga yafaananye kitaawe oli n'amumalayo mwana wange yafaanana kitaawe kyokka n'oli tanyega taddangamu kunkubira okuba enamugamba ati noono n'aŋŋamba kati omaze okuzaala oli ku ddembe okudda ewammwe ne muganda sina gye ndaga n'aŋŋamba nno ojja genda nja kukubira wano ogende konze bannange anzire ewa jjajja wange asitooledde emponye nzadde bulungi emponye nga ndeetera kabooda ng'agulawo kiro ya sukaali n'omuti gwa sabbuuni gumu ng'akwata nga mpa omutwalo gumu nga ŋŋamba kati genda tujja kwogerera ku ssimu bwe nditereera ndikujjayo nga nvaayo nga nzira wa jjajja wange nina omwana oba olina okugula sabbuuni olina okukola buli kimu bannange ate n'ebya vanira neŋŋamba kambiwummuza olwedde nnyina omugugu gwendi nagwo nga sikyabirowooza nako ndowooza kimu kati mwana tubaddewo tutya ne jjajja ngenda mufuukira ekizibu naye talina ssente bakojja obuntu bwe bamuweereza obusabbuuni tulina obugabana buli lunaku olina okwoza nenzira ewa jjajja buli kimu nekintabukako nga naye eyo wabajjajja wabeerangayo abantu abalima ennyaanya ng'oleka omwana wo n'ogenda olunaku lulamba ng'ogenda kukolera 15 kunoga nnyaanya ne musiibayo muvaayo lweggulo ssaawa nga 10 ku 11
omwana wamuleseewo omwana wange yatandikirawo okulya nanywanga caayi mukalu nofunayo kakoota jukira ogenze ku dduuka weewozeeyo kakoota kasukaali olina okuzinoonyoozizzeewo ate enkya basobole okuwa okulima sikusobola nga tubeeramu ebyo byakunoga nnyaanya kunoga bbiringanya kunoga green pepper ebyo nga bimubeeramu naye olunaku lulamba omwana wo n'asiba nga takulabyeko naye nga waliwo akanaka mama wange omuto nga kabeera naye ng'abeera n'omwana wange wentyo mpolampola omwana wange naye nga si mubi nnyo ng'abantu bamusitula omwana wange nga mulungi ng'alina ebiiso ng'alina enviiri nga bagamba omwana singa badde muwala nga basinga bamwagalako enviiri n'ebiiso nga batuwa akasente akoko katulina obugulaagulamu obusukaali akuwaddeyo 2 akuwaddeyo 3 bwezityo aliwo abavubuka mikwano gyange nga gimutwala naye nga bandeka nkaaba nga saagala naye nga sirina kyakukola bamuzza bamuddizaako ebintu nga bamutwala bannange nga bamunzirizaako sukaali sabuuni omo bintu weebityo nga bakomawo nabyo nange yamanyiira atasiiba na nnyina nandi tusiiba mu bicuba kunoonya sukaali mwana wange naaweza emyezi 5 era ebyo byembeeramu myezi 6 neŋŋamba naye kati nkoze ntya lwaki sipambana n'enzira mu kibuga nindaba naye nga n'ekyalo bannange nze naŋŋampeddewo ŋŋandi kakovu nga nze zaayonsa nze kakovu nina stress nina buli kimu nga ndi mutono nga ndabika bubi naye nga era abakwana tebabula nenfunayo omusajja omulala yali abeerako walako ko naffe wajjajja yali musajja mufumbo era abeera saidi wange sisita wange eyo gye yafumbirwa nali nyenze mulabako sisita wange oyo kuba yali naye lubuto neŋŋendayo mujjanjabe nenfunange nga nina owange neŋŋenda nembeerayoko nabeerayo ng'omwezi mulamba nenfunirayo oyo omusajja asala nangamba munange oyo omusajja akwagala kirinawoko kasente ngeri embeera gy'olimu nti yakweyiya osobola okirimbirayoko naye tokyagala nkoze sijja kyagala kale so kirimbalimba ono kirimbalimba laavu nga kikuwa ku ssente kituufu kyampa nenvanga mu kunoganga ennyaanya nembanga n'omwana wange ng'omukubira n'omugamba omwana yalwadde nakuweerezaayo 5 nakuweerezaayo 3 nga naye saagala ng'omusajja mubi nga mutya banaye nga mubi banaye nga oli mubi naye nga mwagalako kimu ssente ze akuweerezaayo 5 akuweerezaayo 2 lwatalina nga akuteerako 1,000 nga bambi nga buli lunaku alina okunteerako 5,500 ku ssimu yange naye nga netutundulangako ku vanira mugamba kimu omwana wange akyali muto tujja musobya simenya biki anti mpulira ebyabakadde mbu munange teweegatta mwana akyali muto ojaba omusobya nga nange nno kyemugamba abalumu nga ŋŋamba nina eddagala njagala olinaaza omwana kaŋŋamba eddagala twanti tutundule kavanira ako naye nga nagenda okuvaayo eri ewa Nazaala ng'omusajja twatundula dda ku vanira oli eyangobaganya twamala dda ekizadde naye nnowa mu nnyumba ya Nazaala nange kama tusonyiwe mu nnyumba ya Nazaala naŋŋamba nina eddagala lenjagala omwana omunaaza nembuza jjajja ate nga jjajja wange naye tabitegeera nnyo nabagambye si baganda tebabitegeera nnyo naŋŋamba baba bakuwadde eddagala nti omwana tafuna bigundigundi ebyo nimunaaze kanange bandeetera ddagala nga naaza mwana namunaaza kumbe lyakugaana kusoba nga ŋŋamba omanyi nno eddagala eryo lyomunaaziza konze nedda lya butasoba
konze ndeka. Nangamba nedda, olaba oyo mwana ojja nonsinkana siri kitaawe naye nkukwatako nga bwe mubimanyi ebyo naye nga tetutundula vanilla naye ate noddayo n'oyonsa oyo omwana akyasobola osoba. Nze kaale neŋŋuma neŋŋamba akasita munnange tukikoze ekyo kiwedde. Naŋŋamba kati njagala tutundule ku vanilla. Konze nedda tulina kgenda ku musaayi. Naŋŋamba ate omusaayi obusaayi tufune olunaku. Tufuna lunaku nga tugenda mu musaayi nga ffenna tuli balamu. Oba obwongo bwajja butya bannange? Yali mufumbo ndowooza kye obwongo bwe bwajjiraawo. Nga mbeera n'oyo omusajja bannange, oyo naye banaye vanilla we taliika. Oyo nabeerakokko naye emirundi ng'esatu mu vanilla naye nga tagenda. Banaye nga tagenda ate nga nazaala nako naye nga tagenda. Vanilla nga tatambula. Vanilla nga tatambula. Banaye wali oliddeko vanilla naye nga talina gy'alaga. Nga talina gy'alaga. Natuuka ne ŋŋamba ekisaya kino bwe naagaana okkiwa vanilla kijja kundikawo ate nga sirina kyakkola. Omwana wange bingi bye yeetaaga. Ne neewaayo olw'omwana. Ekisajja naye nga vanilla taliika. Lw'oyoliza okulyako obulungi naye nga lwanajja ewa jjajja nga tukolera shopping bambi nga mwagalako ekyo nti agenda kunkolera shopping, agenda aba alabye akagoye akagulire. Nengenda mpola mpola nga nziramu kuba bandabakokko nga sinnaza nga ndekiwala kirungi tunula bulungi nga banneegomba ti we nazaala neefeedinga. Annange omusajja olwatundula kavanira yeeyongera ebintu naŋŋamba kati njagala kyala nenze nga gwagamba n'ebyobufumbo ngende nkoleyo ki kasibitegeera nemubuzaabuzanga awo. Naŋŋamba ngenda kukolera bizinensi naye nga ŋŋamba wagikola ngenda kubibbamu ebintu agipangisa ennyumba ate mukazi we yali mukiga. Agamba oyo mukazi mukiga, abakiga bakuba amaze omukiga gyankuba ekube wano nze atalinaamu wadde agakuba ejjanzi. Ng'amugamba kaali naye nga ngamba waapangisiza ennyumba ngenda kudduka nziruke n'ebintu tajja kuddamu kundabako oba mbitunda nfunemu kentandikirako. Nga mbeera awo negaayo oyo nga tubeerawo bambi twabeerawo paka omwana we yaweza emyezi 7 nembeerawo myezi 8 netubeerawo. Nempulira naye ng'ekyalo nkikooye nga waliyo mukwano gwange mu kibuga amugamba omanyi gwe endamwogera erinnya amugamba Vicky njagala kujja mu kibuga mpulira ekyalo kigaanye. Nga ŋŋamba okay kaale nga nsaba ono transport nga mugamba ngenda kulaba ssenga wange mulwadde naye sirina transport. Nga ŋŋamba kaale kuba nali ŋŋenda mugamba nti ngenda mu kibuga yatasobola kunzikiriza kuba nga ajja gamba nti nno mudduseeko ate nga bingi bya planninga. Nannange nga nnyingira ekibuga naye nga weŋŋenda oyo omuwala Vicky nga bannange Mukama Katonda naye nga alina abaana 2 naye nga yabalekera maama we mu kyalo. Nga tuyingira ekibuga bwe tutyo n'omwana wange tuuka naye ng'olwo ngenda omwana mujjako mpolampola ku mabeere mu mabeere tuyingira ekibuga. Waliwo yalina waasula nga muzigo mulungi nnyo. Alina omusajja yali amukwana yali musirikale nga yamupangisiza lumu nnungi nnyo naye nga bannange oli omuwala muntu nnyo wa vanilla nnyo tabe yanoono abeera noono n'abeera n'oli. Jjukira nze nyina omwana nsooka nga nze azunga nandekawo naye nga gwe nzizobeera naye takola ng'azunga nandekawo
nangamba ne naawe omwana mwejeeko tunoonye emirimu. Akaana kange naye nga akaana kange tetulina kye tulina. Baba lumu nensiba omutima ngamba ono omwana nemuga akaana kange kakuzeeyo kalinaawo myezi 8. Ngamba kanemutwala ewa sisita wange. Nemugamba omanyi baaba nafunye omulimu ate omulimu gwe nafunye tebaagala mukozi wa mwana. Kikaale naye nga mulimu ki nga tewali mulimu. Kaale mwana muleke ogenda okole. Kasita bagenda beera ne munne. Naono munne ngenda mujjako ku bbeere. Nga mugamba omwana muleke tomujjako ku bbeere. Kano kakulumuko kasinga koyo. Kikaale ng'ekyana kyange kinyirira naye nga nyini kyo takifaanana. Ndi mutono, ndi mukovu, nze nasiiwuukirira. Zenna nga ntunula ng'ava mu kiswa. Nembeerawo ntubeera n'omwana namulekayo nasulayo lumu nenvaayo nenkomawo mu kibuga. Akalimu nange nenkeegattamu. Kalimu nange nenkakwasaganya tandika akalimu. Oli oyo Vicky nentandika akalimu ka Vicky. Mbuuze nno kalimu ki? Agamba akalimu izolowooza ati omulimu. Nange ng'okozesa simanyi kumanya okufuna ekyokulya nange Kama Katonda wange tusaasire naye embeera yansi siffe tubyagala. Nze nabikolanga saagala kubanga n'essaawa zino sobola biddamu. Nga bannange ng'oli omuwala ndowooza nga buli stage agimanyi. Nga buli stage ye Nateete, Busega, Bulenga nga tewali gy'atamanyi. Naye oyo omuwala nga ayagala kugenda bweru. Nga bannaye buli stage agimanyi. Nga buli kibaala ekirimu obwaloolo nga bannaye buli kimu akimanyi. Eyo mu kikaaya iwa banange nga buli wamu bamumanyi. Nanjigiriza nga n'oluusi abeekwanira enze nga ndimu ensonyi mpola ne bannange Mukama Katonda wange. Naye nga mulina okunoonya naye nga ennyumba bagimusasulira oli omusajja ng'amusasulira ennyumba ng'oluusi n'emmere agimuweereza. Naye ono emmere n'agitunda ku mizigo n'agitunda tayagala kumanya. Nga tubeera awo omusajja gwe nasooka ofuna ali atunda byennyanja awo e Busega. Naye mbeera n'oyo omusajja naye nga ye nno namwagalako ti byannyanja. Ng'ebyennyanja ng'atuwa ebyennyanja n'akuwaayo omutwalo n'akuwa n'ekyennyanja. Ebyo ebyennyanja babiyita batya? Ezitali ngege ate nga si mmale oba babiyita bitya? Biwuuta ebyo nga byakuwa n'akuwaayo omutwalo. Ng'omutwalo ng'olina oweerezaako alina omwana 5 oba 7 oba 8 n'osigazaamu 2. Nga nze n'engoye ennyambala z'ono kuba tufuna lisiina ngoye nga ndi bubi naye nga nyina okukwata ssente nengulira omwana wange engoye ate nga ndaba omwana wange abeere bulungi nnyo saagalamu kuba nnakuya naye nga kitaawe alina ku ssente naye nga naye namwesonyiwa nga saagala kudda wa ssenga. Naye mbe tubeera awo bannange ne tubeera mu kugaba vanira nange twayenda bannanga tubula kwenda ku balalo. Love story eno ejja kututtamu omuntu. Sister agambye nti sozimmo twayenda.
waliwo abaana ab'obuwala njagala kubuuza mu nnyanukule abaana ab'obuwala osobola okulaba nga muli ku apartment ne ku apartment nga mulinako neighbor mwana wa buwala muwala mutototo muwala alabika bulungi omuwala oyo nga muli ku nnyumba mugisasula $1,200,000 gwe ng'omusajja semaka olinamu mukyalawo muli mu nnyumba ya bedrooms 3 musasula $1,200,000 omwana ow'obuwala naye ali mu nnyumba y'emu bedrooms 3 nabo basasula oba naye asasula $1,200,000 omusajja ono ayinza okuba nga alina ekitongole kyakolera ali mu public service alina omulimu omutongole buli omu gwamanyi nti omwami akola mukyala w'omwami ono abali ku apartment y'emu balina obwana bwabwe bulinga 2 ne maid omukyala ono musomesa asomesa ku Saapolo ngezeza bugeza naye oli omwana ow'obuwala once in a while olina gayi gw'olaba gw'omanyezeza amaaso ng'olowooza nti oba ye bbaawe oba boyfriend we kati wabeerawo ne baggayi abo abajja nowayita wiiki 3 toddamu mulaba naye nammala n'addamu n'alabika then mulimu abo bolowooza nti oba bavubuka batototo oba brother we oba cousin we kati muba amanyina okukyazaamuko ku mikwano gye nga 2 3 once in a while ne bajja naye omuwala abeeramu mu nju kakati waliwo abakyala abakola ku mirimu abajja nomulaba omukyala ayingiddeyo amwoleza engoye azaazaanika nomukizuza nti omukyala oyo agolola n'engoye alina ababooda batera okuba nga bakolagana nabo batumya ogenda okulaba ku geeti mulengerayo owa booda era mugenda okulaba nga owa booda omukyala ono mwana omuwala oyo akkiridde ku geeti najja nga kuliko Javas KFC oba Lusaniya n'ayingira bw'afuluma waliwo emmotoka eyinza okujja n'emunona n'emutwala n'amala essaawa ekinene ennyo nga 3 oba bwadda n'adda late in the night ate bwadda mumulyanga emmotoka gyaddiddemu ekuba omuziki guli waggulu guti ne mubeerako emyezi ne mubeerako emyaka nga giigyo mugenda olaba nga temukyamulaba oba ne mumulekako kati mmwe ennyumba yammwe munne mbadde mulwana okuva mu bupangisa ne mugenda Katoolingo gye mwatadde amaka gammwe era obuuza ku baneiba nti omuwala oyo bamuwuliza nalyoka bagamba olumu nti nangamulaba ng'ali lubuto naye ng'akoze era ne bajjawo baleeta akamotoka tebyalina bintu bingi bibaatwala bwe bityo abawala abo batera kubanga bakola mirimu ki ekisinga okwewuunyisa si be bawala boosanga ng'abadde osanga apartment ng'eyo ng'abantu abagibaddeko babaddeko ebbanga ggwanvu naye abawala abo batera okubeera ku apartment bwe zityo emyezi nga 6 kizibu okusanga abaddeko omwaka mulamba oli ayinza okugamba nti baba babazimbidde ng'avuddewo awo ne bamuyingiza ennyumba oli nagamba nti abawala abo oluvannyuma bwoba okyamujjukira bulungi bw'omusangako mu kibuga oyinza omusanga nga tokyamutegeera ng'oyinza okugamba nti obaona bafaanagana bufaanaganye baba bakola mirimu ki mbyogedde waliwo abaana ab'obuwala abatunuulira obulamu ne balowooza babutegeera nnyo ng'obulamu babulabira wano naye ng'obulamu bweyongerayo mu maaso singa bampa omukisa okwogera n'omwana ow'obuwala oyo singa nali nentumiikiriza nennyingira mu muzigo oba mu kapatimenti ke nandi mugambe nti muwala bino birimu naye tosobola bibeeramu bulamu bwonna katonda baasaasidde beegaganudde ne babuuka eggwanga ne balifuluma
naye olwaleero bwe wayita emyaka nga 5-10 n'otuuza omuwala oyo n'omugamba nti muwala twagala oyogera eri bato banno ng'okozesa experience yo tugire ebyokulabirako ebirungi by'ogabana n'abantu. Abaana bano obeeko ky'obagamba. Ajja kugamba nti ebirungi nyinza oba nga sibirina kuba kati ntandika butandisi oluvannyuma lw'okukula mu birowoozo nenjagala otegeeza abaana ab'obuwala nti amazima gali nti byonna butaliimu. Obulamu bw'okwagala okuvuga emmotoka nga tonnaba kutuuka, mbabuulire nina mikwano gyange abavuze ku mmotoka oba abavuga emmotoka ng'emmotoka basajja be baziguze, ng'ennyumba ze babeeramu abasajja be bazisasula. Nina mikwano gyange nga beegulidde emmotoka nga bali mu nnyumba ze beesasulira. Waliwo gwe mumanyi naye akyakuŋŋaanya buvumu ajja abanyumize. Naye abaana ab'obuwala emmotoka omuwala gye yeegulidde, akayumba omuwala ke yeesasulidde kalina emirembe. Essimu omuwala gye yeegulidde erina emirembe nnyo okusinga essimu abasajja ze bakugulidde. Teweetenda kuwooma, totusirwalirako. Teweetenda kuwooma, weetenda okuwooma kubanga abasajja bakugulidde emmotoka, bakwebakako ne bakugulira emmotoka. Weetenda okuwooma kubanga okutte iPhone 16 Pro Max mbuwawoomye nnyo omusajja n'agikuwa nga gamba weebale kuwooma. Ovuga Harrier Kawundo, weetenda okuwooma kubanga omusajja yakugulira emmotoka. Bw'okifumiitiriza ennyo ojja kulaba nga omubiri gwe ogutredinze ne Kawundo nga bwe weekomparinga bweti, bwe weekuba akafaananyi bwoti ne wessa ku minzaani ng'olaba ne weebuuza ekibuuzo nti neddala bwe mba nzitowa ng'omwana ow'obuwala, nzitowa iPhone 16 Pro Max, nzitowa Kawundo, ogenda okukizuula nga tozitowa yadde kizimbe. Ogenda okukizuula ng'ozitowa omusajja, omwana ow'obulenzi ow'obuvunaanyizibwa eyakeera enkya n'abuulirirwa n'akuzibwa n'alererwa ng'omwana avaamu omulenzi omusajja ow'obuvunaanyizibwa akeera enkya n'agenda akola n'asiima omwana ow'obuwala n'ajja n'amusisinkana n'agenda mu bazadde n'abanjula ne bakola embaga ne batandika okukola amaka n'ebigendererwa eby'omusajja omulungi atya okuswala amanyi kye bayita omukazi n'akuwanirira. Bw'oba wasoma n'oba n'akalimuko, n'oba n'omusajjawo, n'oba n'abaana bo. Kawundo bw'ejja olw'okuvuba kwammwe n'enkolaganayo n'omwami wo, Kawundo bw'ejja eba teri compared na mubiri gwo. No, omwana ow'obuwala ekyo kyagwana. Neetaaga okukiddamu okitegeere. Ogwana ekintu ky'otunuulira. 1, ne weebaza Katonda olw'obulamu bwo. 2, ne weebaza Katonda olwa famire yo. 3, ne weebaza Katonda olw'omukisa ogw'okukuwa omusajja agenda okukaddiwa naawe, gw'ogenda okukaddiwa naye, ng'ekigendererwa ky'okujja mu bulamu bwo si kukozesa kuzannyira ku mubiri gwo, naye kwe kukufuula omukyala agenda ovaamu olulyo lw'anaaleka mu nsi n'ofuuka nnamwandu oba n'ofuuka maama ow'abaana abagenda okubeera ab'ekitiibwa, abagenda okubeera ab'omugaso enkya. Abaaninaze, baana b'obuwala, toddanga awo n'ogamba nti ofunye mu kuwooma kubanga simanyi bakuwadde iPhone 16 Pro Max kubanga ovuga Subaru ng'omubiri gwo tegwakusala, ng'omubiri gwo ogukomparinze ne Kawundo. Miliyoni 6. Ekyo nakyo kyongera okwoleka obuddu bw'obutamanya bwe tulimu ng'abaddugavu. Omwana ow'obuwala ngambye ndabye ku mikwano gyange abavuga emmotoka ng'abasajja be baziguze, n'endaba ku mikwano gyange abavuga emmotoka nga be bazeegulidde. Mbyawula
ne baba tebanyinyonnyodde mbalaba emirembe gye balina nga gyanjawulo. Obwamalaaya okubeera chipu nga kwakujjidde ndabyeko ku bawala nga owa booda amuleeta n'atuuka okumubanja siringi 8 omuwala nga talina ssente zagenda kusasula wa booda n'amugamba twebale. Nga twebale kitegeeza ki? Yeebake naye aggweeyo. Era omulenzi wa booda n'agufuula mugano. Yangamba soze mugenda ne mutuvumirira ng'aba booda, mugenda ne mutwogerera naye bannaffe mutuggyeko olukongoolo, si ffe babi naye bakazi bammwe, bawala bammwe, bannyina mmwe, mikwano gyammwe be baagwa ebbeeyi. Owa booda namugamba bw'otutuuka wontwala soko oyimiryeko kati ne mugamba nnyonnyola ekigambo. Nangamba soze muve ku kulowooza nti aba booda be balina obuzibu. Mutunuulire bakazi bammwe mubabuulirire mubalabule. Mulabule bawala bammwe, mulabule bamikwano gyammwe basisita bammwe. Nagamba kati olaba zi yunivasite ezo omwana yeebaka nange nga just kyagala okutaasa kwe kumuvuganga okuva ku hostel okutuuka ku campus. Awantu wasobola n'okutambula nga yeetegese bulungi, talina nnyo bintu bimufuula bize ng'ali bize bw'aba okulemererwa okutambula mpola mpola atuuke ku campus. Nagamba nti sawuna naye nga yammeka ya mutwalo. Nagamba nti ffe tukola obusente obwa buli lunaku. Omuwala omusanga alina boyfriend nga boyfriend afuna mwezi, ng'omwezi guggwako boyfriend n'akwata emitwalo 3.5 n'agiwa omuwala. Omuwala n'aspendinga ssente ziri stupidly ng'alinga alowooza nti nenkeera bagenda zimu oba oli azinoga ku muti. Nagamba nti omuwala oyo ng'omanyi ne boyfriend we nga wakitiibwa mulenzi wa buvunaanyizibwa ate ng'amulabirira, n'akwata emitwalo 3.5 n'agiwa omuwala. Omuwala n'atandika okumansa ssente kubanga ayagala ovuganya n'abalala. Mu wiiki emu n'ekitundu oba 2 ssente ziba ziweddewo nga talina bw'akigamba musajja nti ssente ziweddewo kubanga omusajja amuyigiriza okutukolera ku budget. Talina bw'amugamba. Yalimba famire n'agiwa ebirimbo byonna ne biggwayo naye ng'ate yeetaaga okusavaivinga. Nagamba nti omuwala ng'oyo finally kyaba asigaza ki? Owa booda nze mba ngenda omutaasa. Lwaki? Kubanga nkola eza buli lunaku. Omuwala ogenda okwekanganga mu lunaku yeetaaga omutwalo gumu okusavaivinga, yeetaaga okuprintinga, yeetaaga okutambula okuva n'okudda wali, yeetaaga okufuna lanchi. Nagamba nti ebyo abawala bibasinzirako okutebakako. Nagamba ffe tuli obuwala nga bw'oyimirirawo nga buwala maanyi. N'akugamba nze omuwala w'oku campus waliira emitwalo gyange 3. Musajja wa booda oyo omuwala wa campus wandiira emitwalo 3 agirya naye we giwerera mba mmaze okumulya ate nga ku 3 kwe kuli ne loogi. Ne mugamba lindako naawe olima. N'agamba gwe emitwalo 3 we giggwerayo omuwala aba amaze okumulya naye nga ku 3 kwe kuli n'eza loogi. Era aba booda muli mikwano gyange mbagendako mpola, muwaniridde eggwanga. Oh my. Byonna bwe bitandika empola mpola ng'omwana ow'obuwala gy'ava alina obulamu bwagezaako okulwana nabo abeekowaaba. Eyamwagala n'amulowooza nti amwagala bwe yamufunyisa olubuto lwe yategeera nti yali tamwagala kubanga yabulawo. Taata bwe yafa ne maama n'afa baabalekera aba famire. Ekyamaanyi kye baakola kwe kwesa olukujjukujju okutunda ebintu bya famire okubimalawo. Bamulekwa ne basigalawo nga bagenda bawuunona ng'empuuna malungu kuzunga buzunzi.
n'atuuka nga ayagala okukyusa obulamu naye nga wayita maggwa kati abo nabo gye bali. Ntandise bali abo bosanga baba balabirira kubanga alina boyfriend amulabirira ne sente azikozesa bubi, oyo n'omuvaako. Eri abaana famire nga zibawa ssente nga muzeeyi atoba n'atunda akateeke n'atunda obubuzi bwe omwana asome, naye ng'abaana tebamatiira kubanga batuuka mu bibuga ng'okwegomba kulinga okwegomba, okuvuganya kulinga okuvuganya. Abo nabo gye bali. Kati bambi abamu abagendera mu bwannaalumanya ne ssaalumanya be bano abalwana okubanga babaako we baba naye nga we bayita bulumi bwereere. Tujja kusisinkana mu kitundu ekyokutaano. Nze Sozimo, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwaye Katonda n'okusa kimu ku Mwoyo Mutukuvu okkirize bibeerenga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina.